po jako akawuwo abali mu okukabasanyizibwa nga Uganda yeteekerateekera okukuza olunaku lw'eddembe ly'obuntu olubaawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Desemba. Gavumenti erangiridde ennaku 16 okuva ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno mu kaweefube okukulabanga obutabanguko mu maka wakati w'abaami n'abakyala ssaako n'abaana buggwawo. Ne bw'omugaa nti tewali munnyo anyiiga, ne bw'omugaa tewali sukaali anyiiga. Mukazi agenda n'akusaba ssente naawe tozirina gy'ogenda kuzijja, yazikusaba gwoba tozirina, kitegeera. Omukyala mutuuka ekiseera nga mukene nali nguzeyo ebbaafu 2 eza mukene n'amulya n'atukayirira mu nnyumba, kati omukyala muvaamu ennyombo era kati yagenda nze owange. Okusinziira ku minisita omubeezi ow'obuwangwa n'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo agamba nti mu nnaku zino 16 bakukozesa langi eya kacungwa okulaga ekitangaala ekijja mu maaso ng'obutabanguko mu maka bumaze okuggwawo. Ejja kumala ennaku 16, ejja kutandika olunaku olwa 25 Novemba, olunaku olwo lwatongozebwawo ng'olunaku olw'okumalawo obutabanguko mu maka n'obutabanguko ku bakyala. Ekomekerezebwe ng'ennaku z'omwezi 10 olunaku olwa eddembe ly'omuntu. Olunaku luno tukozesa erangi ya kacungwa. Okusinziira ku minisita Mutuuzo bukyanga ekirwadde COVID-19 kibalukawo mu ggwanga emyaka 2 kati emabega tuddiridde nnyo ng'obutabanguko mu maka bweyongedde ssaako n'okufumbiza abaana abawala abato abatanneetuuka olwo ate abalenzi ne basindiikirizibwa okukola emirimu emizito. Ne ssemateeka owa Uganda ow'ol1995 omulemu 16 gusaamu ekitiibwa mu buli omu ate gukkiriziganya nti buli omu yenkana ne munne mu maaso g'amateeka. Minisita omubeezi w'abaana n'abavubuka Sarah Mateke agamba nti mu mbeera eno batongozza enkola gye batuumye Sauti 1-6 ng'eno baagitandikawo nga bali wamu n'ebitongole by'obwannakyewa mu mwaka gwa 2014 okusobola okuyambako abaana abanyigirizibwa mu maka nga beekubira enduulu ku mukutu guno. Sauti 1-6 twagitandika wamu ne ba UNICEF ne bannaffe abalala nga twagitandikawo okuyamba abaana okuloopa ebibatuukako oba ababasobyako oba obutafuna obwekanya ewaka. Okuva Sauti 1-6 bwe yatandikawo mu mwaka gwa 2014. Minisita Mateke era agamba nti Sauti 1-6 ekolera mu Uganda yonna era nga buli oyo yenna abaalabye omwana anyigirizibwa osobola okugikubako ng'olunaku bafuna amasimu agasoba mu 1000 agaloopa abaana abafunye obuzibu obutali bumu. Sauti 1-6 ekolera mu Uganda yonna. Bw'okuba eyo namba wonoobeera wonna ng'oyagala kuyamba omwana bw'olaba omwana nga waliwo ekimutuukako nga si kituufu, okuba eyo namba waliwo abaliwo abasobola okuddamu. Buli lunaku tufuna averagely amasimu kumpi 1000 abaloopa abaagala okonona abaana baffe oba abaana nga batuuseeko ekizibu. Mu nteekateeka y'emu omwaka guno gwennyini kugenda mu maaso n'okweyambisa enkola eno eya Sauti 1-6 okudduukirira abaami ko n'abakyala abafuna obuvune mu maka gaabwe naddala nga bwekuusa ku butabanguko mu maka. Tetugenda kukoma ku kintu ky'abaana bokka era kati bagenda kutandika ku ripootinga eby'abaami oba abakazi bwe bati bafunye abafuna obuvune mu maka gaabwe. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Taata najja nasanga ebijanjalo kawunga ng'ayomba agamba naye ssente zendekawo lwaki tazikozesa.